Abatula ku Kakosfax 256 tubaliriza mwe bali kutugoberera mwe bali kulaba genda maaso n'okubanga subscribinga sharinga link gitambuze tubenga tutambula wiki ebadde mpanvu nnyo nyine ddala ebintu bingi ebibaddemu abantu ne bagamba ati ensinga etabuse twalina prima birthday ya prima mukyala mumujjukire yali mukyala wa Joe Steady birthday yeggwa ifananye tuyiraba ne gamba Jostede yasuwe jana tuba tukyalyawo mu weekend gye twakakuba emabega nga Chutkaye akoze charity yali ennungi ennyo charity yali akabi nagera nakyalirako abakyala bambi mu wodi n'abawa ebintu ebyenjawulo tulowooza nti abantu nga bano baba batandise okukomawo mu limelight baba bakomyewo mu mawulire ng'ate bali positive eri society tulabira ddala ng'ekintu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo nnyini ddala Chutkaye mujjukire byaliwo bino kubba amataala ga mmotoka kumulaba atali mu mbeera nnungi naye kati bwe tuba tumutunuulira ng'akola ebintu ebifaanaganako bwe bityo tegeeza muno asheyalinge ebintu bitambule nze Kakos njagala kutandikira ddala ne ku Juliana Kanyomozi yalabiseeko ng'alina ddiiru gy'asayininga engeri gye siri mukubira bulango kampani ezo sijja kuzikubira bulango sijja nagikugamba naye nga kampani eyo ekwasaganya bintu by'abaana diapers ezo we bityo so bwe yamaze okusayininga ddiiru eyo n'abaako akagambo ke yayogedde gye tuli yatutegeezezza nga omwana bwali mu mbeera ennungi omwana gwe bayita Taj agenza akula kati atambuza mu kuweza myaka kumpi 2 naye yeebazanya abamuwagidde all along alina album gyali mukolako egenda kubanga efuluma mu mwaka ogujja ogwa 2022 n'olwekyo tujja kuba tugirindiridde era ali mu kulikodinga as we talk now Juliana Kanyomozi taata w'omwana agamba tusooke tumwesonyiwe akaseera bwe kanaaba katuuse ajja kubanga amutulaga oyo ye Juliana Kanyomozi bwe neeyongerayo abayimbi bangi bali mu kukuba show ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo nalabye David Otalo nalabye mwana muwala gwe bayita Winnie Nwagi banji abali mu bweru w'eggwanga bayiya nsimbi nalabye omwana w'obulenzi gwe bayita Grenade ng'ali South Africa naye ali mu kuyiyizaayo nsimbi Fig Fameka yabadde naye alina okubeera South Africa naye bamukomezaawo ne bamugamba working permit yo erimu ebibulamu ne visa yo erimu ebibulamu n'olwekyo olina okudda e Uganda otereze ebintu twate tuulabaawo gaya mukwasaganya wa Fresh Gang Entertainment nagati twageza okutunda ku visa eno netutunulira ne ku working permit maker ngeri nabye bulamu yensonga lwaki South Africa tebamukiriza kugenda kuyimba ne bamugamba ddaye Uganda osooka okole ku bino oluvannyuma ojja kubanga okomawo olyoka okube endongo e South Africa naye nga abayimbi bangi bakyagenda ddala maaso n'okubanga bafuluma ebweru w'eggwanga okuyimba abalala bagenda nno wano mutukula n'omugamba waayo oliridda wanaga nafulumyemu n'obuuza oliridda ndi wano mutukula naye nga balala bagenze mu USA bayimba New York ne walala kati wenkwongerayo gwe bayita Eddie Kenzo wetwogera right now ali mu US yafulumiza akayimba ke bayita Keke kayimba kayitirivu video yagitadde ngena buzomeza biri mu mwendo omwezi guno gwe tulimu kitegeeza nti mpya ginoonyeko bintu benga bitambula wetwogerera kati Eddie Kenzo ali mu ggwanga erya America gye yasanze Neila Ali ne bato obufaananyi abantu ne bagamba nti baali baba batandise okwegiragira naye nga twagenza okutunuulira nga balina oluyimba lwe bakolako tugwenza okunoonyako ku mwana mulenzi gwe bayita Eddie Kenzo atubulire luyimba ki luno lwe bali mukola ne Neila Ali kati ne luno omwana mulenzi gwe bayita Edrisa Msuza yagambye kituufu bayingiddeko mu studio ne Neila Ali ne babako project gye bali mukola tugirindirire anytime from now naye nga tebatuwadde linnya lya luyimba tebatuwadde watuufu we balukoledde naye nga bali mu ggwanga erya America ebifaananyi byolaba ebyo nga bali eyo mu US bakwasaganya ensonga ffe kyetwagala kiri ekintu kimu omuntu bw'abanga atambuddeko n'agenda ku trip ng'eyo munnayuganda munne gwasanzeeyo eyo n'amwaniriza ne babako oluyimba lwe bakola which is okay naye Neila Ali kati Eddie Kenzo wamwaniriza nga international artist eyo oba wamulabye nga fellow Ugandan kuba nagenza okulaba ng'oli so excited okulaba Eddie Kenzo nenga naye friendship najagadde ne love gye wakozeseza okumwaniriza okubaako ebintu byemukwasaganya Eddie Kenzo ali eyo ali mu kukuba busho nga bw'omanyi nti Uganda yakuyiiya simanyi abayimbi abali wano mu Uganda oba music tawera bulungi ensonga lwaki tebanafuna bugigi obwo naye nga tubasabire oba oli awo nabo bajja kubanga bapangisibwa babe nga basobola okubanga bayimba UPRS olunaku lwajjo UPRS yavuddeyo nebanga ekola kibayita meeting okutegeeza abayimbi nti tusoloozezza ssente bweziti ne bweziti
nze kyenjagala okubulirako kintu kimu gwe agoberera sheno n'alaba entertainment yonna mu Uganda wetwogera entertainment tekola bulungi abayimbi bakyagendera ddala maaso n'okusaba President Yoweri Kaguta Museveni at least ku December muno babeeko bambi ebivulu bye bategeka ne Easter naye economy eggulwawo January ndowooza Easter tetulina kaaba nnyo economy egenda kubanga eggulwawo January kitegeeza Easter tujja kusobola okukola naye December bagamba nti at least omukulembeze abayambe bategeke bambi Christmas yokka babe nga basobola okukola ebivulu bino byonna we bijjidde UPRS bwe buvunaanyizibwa bwayo okulaba ng'esobola okusolooza TV esolooze ababbaasi abakuba music mu bus esolooze ab'amabaala UPRS balina obukulembeze kati bupya bagezako kukuŋŋaanya ssente okuva mu media houses zonna TV radio babe nga basobola okuwa omuyimbi akasente nti mu myaka egijja Thick Maker baana batakyasobola kufulumya hit Brunedi baana batakyasobola kufulumya hit John Black baana batakyasobola kufulumya hit bajja kusobola okuba nga balya ku ssente zaabwe abo nga bwe bagattako bwa YouTube gye buvuddeko wano waliwo pastor eyavuddeyo n'ayogera ekigambo Pastor Kiganda n'agamba nti omuyimbi yenna ng'ayimba gospel tasaanidde kuweebwa yadde 10 jjukira crusade zibadde nga zijja zibaawo jjukira abayimbi bano bayitiddwa nnyo mu makyaki ag'enjawulo okuyimba naye ogenda okwesanga ng'amaliriza okuyimba ne bamugamba Yesu yeebazibwe Exodus tulina Levickson tulina Pastor Bugembe tulina abayimbi bangi abayimba gospel naye nga wetwogerera bagamba nti tukuba ennyimba zino tuziteeka mu ssente tuzitwala mu studio ne tuzirekodinga pastor ng'abo tebalina ngeri yonna gye basobola kutuyamba UPRS webeevuddeyo negamba nti twagala tutandika okusasula abayimbi gyerina okusookera yewa yebo bapasita abakozesa music w'abayimbi bano ku crusade naye ng'ate tebakola ki tebabawa kasente kati Pastor Kiganda bw'ovaayo n'ogamba nti omuyimbi yenna talina kusasulwa olw'okuba akola mulimu gwa Mukama gwe bw'oba oyimiridde ku kituuti ng'oli mu kugamba Mukama yeebaziwe mujje tukole kino n'ogamba nti kale ekiweebwayo kituufu Bayibuli yayogera ku kiweebwayo naye gwe ezo ssente z'osoloozezza zigenda kuyamba bakadde ba kanisa tetuganye n'abalina obulemu oba n'abalala b'oyamba mu kanisa naye nkiwa naawe ojjako akasente ako kati oyo Levickson yazze n'ayimba n'akuba ettendo lwaki naye tomusasula naawe okola mulimu gwa Katonda naye lwaki abantu bagamba mumpe akasente nze ndowooza kiri unfair okuvaayo okugamba nti abayimbi tebalina kusasulwa abayimba gospel because bayimba nnyimba za Katonda baweereza Mukama naawe aweereza Mukama lwaki ogamba nti muveeyo mumpe akasente ekyo si kirungi nolwekyo mwandibadde mubaako kyemukola kyemutereeza ensonga neebanga enyuma tujja kubanga tukuwa ebintu bingi ebiri mu wiiki n'ebyo ebitambula nga tukubuulira byonna ebitambudde mu entertainment industry ne mu nsi oba oliawo n'amawulire agali mu nsi mu ggwanga tutambula n'ekitambula Kakos Facts 256 nze Kakos abadde ku kamera Christopher bye bye